Wano obulenzi ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga yabadde amanyiddwa nga Fred abadde akakkalabiza ku Ham Shopping Grounds ng'alina edduuka ly'engoye eribadde liyitibwa Fred Garments. Ku mikutu migattabantu abadde akozesa erinnya lya Fred Trinity era nga kigambibwa nti Trinity linnya lya mwana we gwalese emabega. Kano ke katambi ke yasembayo kubanga ate ateeka ku mukutu gwe ogwa TikTok mu mwezi ogw'omunaana. Weewaawo ono kigambibwa nti yakubiddwa kikonde omukozi we ate gwabadde akozesa oluvannyuma lw'okufunamu obutakkaanya era ng'ekikonde ekyo yakimukubye ku luba olw'omukono ogwa left. Bwe yagudde n'agenda mu kkoma n'addusibwa mu ddwaliro n'abeera mu kkoma teyazza engulu okutuusa lwe yabikiddwa. Aziikiddwa olunaku olwaleero. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Obusungu abantu balina bungi naye gwe ky'olina okumanya nti omuwendo gw'abantu abafa nga bakubiddwa bukubwa sina kinene kya nnyo gwo gweyongedde. Abantu balwadde, abantu mubaveeko. Bw'oba omanyi nti olina obusungu bungi weewala ebintu ebimu okukaayana olaba embeera eyo bwetyo ngezze tambula oveewo kubanga mugenda sibira mu makomera. Kati olowooza eyakubye oyo ekikonde agenda sukka ekkomera era olowooza agenda kweggyako kiri ekyokuba nti agamba nate omuntu agenda kusigala ng'obulamu bwe bwonna buli bwe butyo. Mu disitulikiti ey'e Rakaya we wabadde enkaayana wakati w'abakazi bajja nga bano bonna babadde bakaayanira omubiri gwa bbaabwe. Yes, kigambibwa nti omwami ono yali yalwala n'atwalibwa mu ddwaliro e Mulago okuba nga ate ajjanjabibwa naye nga famire ya mukyala muto yebadde esinga okubeera mu ddwaliro naye nga okusinziira ku ngeri gye yali yebazimbiramu amaka omu abadde kyangulu ng'omulala ali kyammanga naye nga bamulirwana. Taata bwe yafudde n'atwalibwa ewaka. Awo nno wavudde obuzibu kubanga mukyala muto yakumye ekyoto ne mukyala mukulu n'akuma ekyoto. Mukyala muto n'asimentana ne mukyala mukulu naye n'asimentana nga buli omu ayina abakungubaza ababe oba okiwulidde ate nga buli omu yeerabako. Omulambo ne gufuuka gwa kukaayanira nga mukyala mukulu agamba nti mu bulombolombo ba mu buwangwa omukyala omukulu yabeera omukyala ddala mu maka so yalina okuba ng'akola ki aziika taata w'abaana wadde taata yabadde musiraamu. Maama muto kyatakkiriziganyiza nakyo ng'agamba nti ajjanjabye taata ajjanjabye mukwano gwe alina okuziika mukwano gwe. Batandise okwesikasika poliisi yazze okukkakana ng'omulambo poliisi egubaggyeko n'eguzzaayo ate mu ddwaliro ekkulu e Rakayi. Bwe njogera ku malwaliro ne soogera ku nsonga ya ddwaliro ly'e Mulago, maama yavuddeyo bw'atyo n'agamba nti ekyamutukako talikyerabira era nga yakosebwa kinene nnyo nnyini ddala oluvannyuma lw'omwana we okuba ng'ate amuweebwa nga azitowe kiro emu bweti ng'ono alumiriza ab'e Mulago okuba nga baamuggyamu ebintu bye byonna eby'omunda nga tebasoose na kubaako kye bamwebuuzaako ate oluvannyuma n'akizuula nti n'omwana yali talina na kirwadde kyonna. Trauma that disabled me for 6 years. I'm fighting okwejjamu ekintu ekyo. Ne bamuleeta tukira bamukomezaawo kati ali mu suitcase. Mumanyi ebyokunaaza omulambo, right? Abantu abakulu ne batugamba we have to okunaaza omulambo gw'omwana before we take her for burial. Now, never ngamba nti onaafuna obuvumu. Of course I'm a strong person. Why not? This is my child ngenda munaza. So nebagamba nti tumunazeeko kati nebagamba wait mudiro. Nebagamba kino kiki teyagenze nakyo. Nebagamba mbwe postmortem. Nebagamba no. The most painful part was nasiba amaanyi nga mama nesitula omulambo gw'omwana wange nga muka Katonda. She weighed like 1 kilogram. Mirembe, I buried her with 1 kg. Mulago mwajjamu omwana wange ebintu byonna mu mubiri. You never gave me a right, the last right as a mom. You gave me a sokonkole eky'omubiri. You would have asked me. You would have asked. I asked the dad, did they ask you to do this? Luvanyuma nyokitegera nti omwana yafa talina kirwadde kyonna. All the organs, they are very useful in the laboratories and all that. Nebagamba no.
Mwana mulenzi Sami avuddeyo n'ategeeza nga bwe yazzeeyo mu ddwaliro era ng'ono yabadde azzeeyo for review wabula agamba nti ekyamaze enviiri ku mutwe kwe kwesanga ng'ate olupiira olwali lwamuteekebwamu lwali lwasesetuka. Yabadde asuubira nti lujja kuba ng'ate lumugibwamu oba oliawo atandika obulamu obujja, naye embeera neeba ng'ate yasanze esajjuse busajjuso. N'avuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate akuba omulanga nti bamukwatidde ku kitanda ne baddamu okumuwa ekitanda. Era asaba buki buyambe. Ate ng'ye omubaka amanyiddwa nga Honorable Shami Mumalende akyaliddeko mubaka munne Honorable Betty Namboze bakireke ku kitanda gyali gyakulungudde ebbanga kati lya sabbiti namba. Ate ng'era ye omukyala amanyiddwa nga Zahara Luyirika bw'atyo ye akyaliddeko mwana mulenzi amanyiddwa nga omukunja atasera ono yakubiddwa essasi olunaku olw'eggulo mu nominations ezabaddeyo. N'omukulu amanyiddwa nga David Rusibongoya amukyaliddeko era nga wano wasinzidde okuba ng'ate amuwa essimu n'ayogerako ne pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform. So kati we batandise okuba emiggo abantu mu kudduka okudda emabega buli omu yagudde ku munne kati ate abo nga tebawummuza kibooko yembeera eyo gye twabaddemu. Atulina baawo kwate tunalaga nnyo nti ate tukankanye nnyo ate kigenda baawo amaanyi mangi era kati nange wano mpuliramu enjawulo kuba bwe bamaze okulinkuba awo jjukira abantu bonna buli omu yadduse bibye anti bwe kyonomanya n'abamafuta abakola ku mafuta ababadde mu byambalo bya sheero bonna baba bakubye buli emboko yabadde y'amaanyi kati so mu mbeera eyo waliwo abatukwatiddwa ekisa ne batuddusa musawo n'atuwa obujjanjabi wano obwasokeddwako n'ansanyalaza amagulu gano naye gwe gyolina omumanya bino tebikanga nnyo si ebituuse nnyo. So ng'ate olunaku olwaleero omukulu Yoweri Kaguta Museveni asisinkanye abagamba nti bali ba National Unity Platform ne badda mu NRM ate tebabadde bokka asisinkanyiddeko n'aba Federation of Uganda Taxi Operators wali eri Kololo ku Kololo Grounds bwe batyo bagenze maaso okuba ng'ate beegatta ne bafoominga sako yaabwe gye batuumye bali group kakati nno munange awo omukulu amanyiddwa nga Saanya alabiseeko abadde aludde okulabika alabikiddeko wano era ng'alina obubaka bwagenze maaso okuba ng'ate aweereza abamulaba. Njagala okusinziira wano okulabula abavubuka abeetooloolera ku Kyagulanyi talina kiddako ffe yatukwatisa n'alemerera n'okutugjayo takane sibawulira. Wennyini awo omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon wasinzidde okuba ng'ate ategeeza Yoweri Kaguta Museveni nti ye yeewadde obuyinza obw'okuba campaign oba obw'okuwenja akalulu ka NRM 2026 era n'ategeeza nti tebalina kweraliikirira bali yakula nabo yazisunganga nabo tebalina makulu bayogerako si balala beba NUP. Your Excellency emirimu gyabwe egy'okuyima nagiwummuza ni mukunoonya kalulu ka Ssaabalwanyi His Excellency Yoweri Museveni yanziza nnyo era muzeeyi bapromota n'abagambye tibaddeyo kumbuukinga omulimu gw'okusakula akalulu ka muzeeyi nagwewadde nagutandika dda boda keki. Your Excellency njagala otuke sorotinga nasooseyo dda bano abavubuka boolaba bali abaleekanira gye baleekanira ne batiisatiisa eggwanga muzeeyi abo abavubuka nakula nabo ne tuzunganga nabo muzeeyi n'emiziki ne bagobayo kibali bali bakusumbuwa muzeeyi ngenda bakutaasaako muzeeyi balekeraawo okulimbalimba bavubuka bannange nti tugenda kuba otuufu nga tugenda kuba ki muzeeyi kusaba olwaleero lwennyini
muzeeyi nategese dda ttiimu yange nagitegeka dda. Muzeeyi ngenda kusagula akalulu abavubuka balekera okwerinja ku Ssaabalwanyi w'eggwanga lino. Mwana mulenzi amanyiddwa nga John Katumba mu kalulu akagwa kigambibwa nti yafuna obululu obwerako ddala emitwalo 3,755 naye nga ku mulundi guno ono yagobeddwa teyageetinze nominated. Ekintu ekikyamu kyankalanyiza n'okutuuka kati era ng'agenze mu maaso okubanga ate ategeeza ab'akakiiko k'ebyokulonda bayimirize enteekateeka z'okulonda okutuusa nga asunsuddwa. So ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Stesha Mayanja twamulabyeko ng'ab'ekibiina kye bamuwandiikidde ekibaluwa kye bakuntumye agenda abeere ng'ate abitebya lwaki ali eno mu kibiina kyabwe nga pulezidenti waabwe ate azungira eri ku mikolo gya NRM abayimbira. Gye bukeeredde tulabye ekipapula nga looya we alaga nti yakifulumizza era nga mu kunnyonnyola annyonnyodde n'ategeeza nti omukyalo ono ayina ekibiina kyayimbiramu era kyakoleramu nga Stesha era ekibiina ekyo kyayimbiramu kyekyasayininga contract ne NRM. So agenda n'ayimba ng'omuyimbi naye ekyo tekitegeeza nti si munnankyukakyuka era bwe batyo mu kiwandiiko kino basabye bannakibiina kye aba National Peasants Party babeere nga beetondera Stesha Mayanja mu bwangu ddala ate bakikolere ku mikutu migatta bantu. Naye nga bossi basanyufu n'akamu n'akatono ddala ng'ovudde ku ebyo bagamba nti ne bye yeekolaakola ng'omukulembeze bamunyiga squeeze wano na wali bibaswaza. Ebikolwa by'omuntu oli ajja Stesha bibyenga omuntu si bya kibiina. Tuli mu kunoonya bukulembeze bw'eggwanga yabeeri yeesukunda abantu bamuweeweeta abasajja bamusitudde ekyaviiriddeko ekibiina okuwulira nga kinakuwadde nnyo olw'omukulembeze waakyo okweyisanga ekitagasa n'olwekyo tumukoowodde ajja ategeeze eggwanga lwaki yasazeewo okweyisa nga nuisance republic. Bwe yali agenda okuyimba kubanga babakubira ng'obudde bukyali bategeezako nti alina wagenda okugenda okupafominga ng'omukompitira nabo. Ffe tetulina kye tumanyi twamulabira awo ng'ali ku siteegi nga tulaba omusajja amubebye amusitudde amunyiganyiga. Ekyo kintu kittattana ekitiibwa ky'abakyala mu nsi yonna. Omukyala omuzadde omufumbo tayinza kubeera ng'atibibwa bw'ate ku siteegi. Era nze nsekeredde nnyo ajja Stesha kuba nalaba mwami Museveni nga yennyinga bw'ate agamba laba nnono. Kale noffe ng'aba National Peasants Party mutulinde mugenda kutegeera nti empologoma yavudde mu bumyu tugenda kunyiga Hajati Stesha Mayanja okutuuka lw'anaatubulira lwaki yasazeewo yeeyisenga ekitagasa kubanga ekyo kitagasa. Olabye omwami ono mwami Nsereko yamuyisa akagere mwami Nsereko saagala kumuddamu kubanga obusungu obwalumya mwami Nsereko si bwakubeera nti twanominati obusungu bwalemereye kubanga yalemereddwa okutuuka ku ballot paper naye Hajati Nsereko muganda wange nze omukulu amanyiddwa nga Kasibante avuddeyo n'abaako byayogera yassa. Kinajjukirwa nti pulezidenti w'ekibiina mwava omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba yavaayo n'ategeeza nga ekibiina kyabwe bwe kitagenda kukola ki kusimbawo muntu yenna ku bukulembeze. Okitegedde naye nga ye Kasibante bw'abadde ayogera atenderezza omukulu Kyagulanyi Ssentamu okubeera n'amaanyi amayitirivu ddala. Ono y'omu ku basajja abadde basinziranga ku mpewo ez'enjawulo ne bayisa eggaali mu Kyagulanyi. Bobi Wine bwe bamaze kumuwandiika ne speech ye yakoze nebyatuuseeko enateete crowd gye yasise ab'ekibiina kyange DF omwogezi waakyo Kasibante yeekyusiza golooza kyalabako Mpuuga wulire byayogera kino kye bayita batya Kasibante tiwaneebuuzizaako uyo Kasibante bekwata ku bisu mukadde tukkiriza nti asinga amaanyi ku ludda oluvuganya Bobi Wine ffe tetulinaawo muntu gwewagira nti nzikiriza nti asinga amaanyi ekibiina kya Democratic Front kyafuniza resolution tekyasimbyewo eziginzigule nga bwe bansabye era basobola n'okusaba aba nuupu bebaga nti bannaye mugende mu DF mwogere n'abasajja abo tukolere wamu mukadde kano tukkiriza nti asinga amaanyi ku ludda oluvuganya Bobi Wine ffe tetulinaawo muntu gwewagira nti nzikiriza nti asinga amaanyi
ekibiina kya Democratic Front kyafumiza resolution tekyasimbyewo ezijinzigule nga bwe bansabye era basobola n'okusaba aba nuupu bebaga nti bannaye mugende mu dyefu mwogerere abasajja abo tukolere wamu. Mukadde kano tukkiriza nti asinga amaanyi ku ludda oluvuganya Bobi Wine. Ffe tetulinaawo muntu nga nti nzikiriza nti yasinga amaanyi ekibiina kya Democratic Front kyafumiza resolution. Bwekuba kulumya NUP erumya yassa abaka balamu bibiina ebirala gye bamanyidde ani abakwatidde bendera na mu kifo ki bo aba NUP tebannategeera era ng'obunkenke bweyongedde mu bamu ku babaka abaliko n'abo abasuubira okubanga ate bajja nti bakyalinze kaada. Ye omukulu amanyiddwa nga Medad Lubega Segona avuddeyo n'aleeta bwino wa gye baatandikira ne NUP. Bwe mubanga mwagala kwerabira mwetefutefu okubajjukiza byonna ebyaliwo okuviira ddala mu ntandikwa. Nuupu temumatira tagimatira biki ambabuulire byafaayo bya Nuupu nga buli wamu batugobaganya. People power yatongozebwa mu kikomera kyange oba mukijjukira nga buli wamu batugobaganyizaawo ng'abantu abalala batudduka tebamanyi oba banaafuna kaadi yaffe banaawangula kibalamu obusanga agutwala wuyo ekibiina kyakinonye wowowowo nze nenyimirira abalala nga bakyanoonya ani anaaba pulezidenti ne mukwata ku mukono ne mugajja ngubeere pulezidenti ne muleeta ate n'awangula. Nze ebibalo byenkola bibaayo n'awangula omukadde n'akozesa eddogo n'atubba ati gye emyaka gyakuloka kaakati maze obba pulezidenti maze batongoleza ekintu ewange ne bakuba tiyagasi ne bakwonoona nnyumba bakuba yange mumye bamututte mu Arua bamukubiddeyo bagadde kumpi kumutta. Nali mu barracks ne muno nayo nga bano benda babekombera ku simu tebaliyo kubanga abamawulire tegagira ati abantu abamu baagala okwemulisa awali amaki. Nali mu barracks nze n'Asumaani basaalibwa ng'abalala bonna babafulumiza ffe ne tugamba katugume oba batukuba batukube. Bwe twali tulowooza nti bamuwambye nga tuva mu barracks tugenda mu kkooti nga tetukkiriza nti bamutwala mu kkooti nagamba mukyala we tuula wali gwe mulwadde tuula wano nentuula wano nengamba abamagye muvuge emmotoka mutwale gye mwagala. Mukama waffe Yesu Kristo yabuuza nti naye waliwo okwagala okusingawo. Eggwanga lya Malawi lyo lyaweereddwa credit oluvannyuma lw'okukyusa obuyinza awatali wadde okusika omuguwa. Jjukira nti wano mawanga ga Africa tukitegeerako oba tutegeerekesenga abantu abalina oba bafugibwa abantu abakyasinze okuba nga tebaagala kuva mu buyinza. Oli waaba tattiddwa buttibwa awambibwa buwambibwa oba ensiko n'eruma. So obuyinza bwa Africa obusinga we butyo we buli. Eyavuddeko yajja mu mwaka gwa 2020 era ng'afugidde emyaka 5. Ekitegeera bwe batyo bamamuddeko ne bagenda maaso okuba nga ate babuwa omulala wabula ng'ate ekyennaku ekibaluma oba ekibakwasizza ate ku nnaku kyekyokubanga eyavuddeko ali myaka 7 gwe bazizzaako ali myaka 85. Wabaddewo embeera mu nominations wali eri ku side y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center oluvannyuma lwa flag ya Uganda okuba nga ate eva ku katuute we yabadde ate neegwa wansi. Omukulu Robert Kyagulanyi Center n'akutamu okuba nga ate agirondawo. Ye omukulu yakazibwako eri amatama book ku mukutu gwe TikTok yavuddeyo okuba nga ate avuunula embeera eyo etegeeza ki. Ono nno yafunye oba yasanze akaseera akazibu ddala oluvannyuma lw'okubanga bangi bamwanukudde nga mu bamwanukudde mwe mulina omukulu amanyiddwa nga Barrister Timo wabula nga yakozesa ebigambo bizitomuko. So ne kula ensonga eyo sijja sobola kuba nga tembatuusaako wano naye nga ngenda kubatuusaako omwami eyavuddeyo okumusomesa ensonga eno. Sooka olabe Kyagulanyi abadde ayogera bendera neeva waggulu neegwa n'ayanguwa n'apapa n'agirondawo n'agizza waggulu. Bendera ya Uganda egudde wansi n'ayiranguwa n'agirondawo n'agizza waggulu. Eyo no red flag esookedde ddala eraga nti Uganda ekwegaanye. Kuba bendera ya Uganda yeri presentinga Uganda oba yeraga ekifaananyi kya Uganda. Kati bendera weba ekwegaanye n'egwa wansi. Kiba kitegeeza bendera yabirabye edda Uganda ngayo yabirabye edda nti
akalulu ayinza obutakawangula. Bendera ya Uganda weekwegaanidde n'egwa wansi n'opapa n'ogirondawo. Omanya abantu mukiriza nnyo mu bubonero bwe mulabalaba ekinyonyi bwe kirinnya ku kifaananyi kya Kyagulanyi ti ako kabonero kategeeza kino. Enkuba weetonnya nga simanyi Kyagulanyi ayogera bu simanyi mikisa. Simanyi kati nange ndabye bendera ya Uganda weegudde ne ndabirawo nti kabonero kalaga nti Kyagulanyi. Akalulu ayinza obutakawangula. Eyo red flag. When we are in relationship, nobody red flag efanana bwetu kaba kaweddemu. This incident made a lot of people to talk, more especially the critics. But I want you to know that Kyagulanyi left it to fall and picked it intentionally. He had a message he was telling us. Fabategera. Kyagulanyi was telling you, if we make the best use of next year, that is when Uganda will regain the meaning of independence. Wandeka independence, we are regaining it next year, its meaning. Not now that people are raising flag. Because it is just having a color, black, yellow, red. It is next year that we shall raise that flag while our head is high with greatness and dignity that we have what we are protecting, which is the peace, freedom of Ugandans. Wandeka, freedom and peace. Mumfuna. But now, Ugandans are just raising flag while they are soaked in pain with the sadness because they are fighting to regain what they have lost or what they are losing every day. Our girls bagenda mukole bino bakadama, they come back while they are dead. Gold is taken. People who have settled in the place where the gold is are being displaced and put in camps. Never turn kuwera like people who didn't have where to stay. Oshitegera. National, what I want Ugandans to know, that politics, it is not just words, but even someone's action speaks a lot. You went in school, but you didn't go to school. Those are two different things. Some of us went to school, and not only to pass exams. Not like you people. You went in school. He's in school. Where's your son? He's in school. Our fathers could respond. He went to school. Era choburaba Kyagulanyi fa bamutegeera kati gwategedde wandi kati Kyagulanyi si wa bulijjo munfuna. And Uganda as a country, we are all in coma waiting for Kyagulanyi to come and rescue us, believe it or not. Because someone is standing to tell you the government did this, the government did that. But remember, the same person whom you are telling what the government did, so and what, he also lives in a country like you. What do you think? Oh, why do you think he's not seeing by himself? Shoka, fenatuli mu Uganda. Why must you first come and tell us? You people, you convince. But for us, we don't convince. Mumfuna. That you even go, 25-year-old youth, you go to Kololo to only do what? Eat rice. Gamba abagende Kololo, bagenda okulya 40 years of ruling. They were given a silver plate of pilau. Mumfuna. We can't again blame them because the ruling government, they are the victim of the situation. But here comes a question: for how long shall this happen while we fold our hands back? Kubanga Kyagulanyi akoze bibye coming out to present himself for us, and we are the one to make the best use of him, because we who went to school, we came and saw beyond
his imperfection. And we came to know that with him, we can really make a perfect life for Ugandans. One day next year, Uganda will be free. Munfuna. Nerwa kwa mwabamu. You don't believe in yourselves. You think what you can't do, others can't do. Munfuna. But remember, your imperfection might be someone's perfection. Simanyo ba munfunye. Kwang ebyafe byabagezimu for people who went to school, no. Not the other ones who went in school. That even President Museveni came out and told them system is dead. Ne wasigala nga babugamba muzeyi tova mulaini. Muzeyi sigala mulaini. Munfuna. To the extent that even Museveni is wondering the people he's dealing with. Do you know that even lizards are wiser than NRM supporters? If a lizard is to be given trouser, it will exactly know where to fix its tail. Gamba obukonkome alino bwongo okusinga ba NRM. Munfuna. Nti bana Uganda abamu abagenda ekololo. I didn't hear anything asking for what he or she deserves. But they were given what the other people thought it is what they wanted, which was rice. Kubanga they knew very well enjale baluma. Kati gwategede one can't enough is enough. Protest vote. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna Uganda otambudde n'obwoya ne bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya. Anti-Molden International Labour Consultants ye kampani yakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedikiwa ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeerabidde. Anti eno ye home of opportunities. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona, Nakibinge Road mu Rubaga Division, oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 07447388821 oba 0787752329 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077048821. Eyo ye Molden International Labour Consultants, ensibuko y'emikisa. Mama yavuddeyo n'alaajana era nga yategeezezza nti asaba bwenkana ngamba maama w'omwana mulenzi eyafudde oluvannyuma lw'okubanga ate akubibwa nga bw'annyonnyola. Naye nga bo bannayuganda ab'omu disitulikiti ey'Embale bagenze maaso okubanga ate batuusa okulabula kwabwe eri omukulu amanyiddwa nga Alien Skin. Ba promoters ab'enjawulo mu disitulikiti ey'Embale ba DJ bonna bamulabudde era ne bamutegeeza nti tekamutanda n'alinnye Embale. Music we bagenda mu boycottinga, ebivulu bye tebirina kuddamu kubaayo era ne bamutegeeza nti we baddamu mulabirako ekyamutuukako eyiganga kyali kitono nnyo nga bw'oyinza okuba nga ate oteebereza. Ebizibu
Komeri tojasala mbale aje nisikini tojambale nze mbadde yo nyondo 10 ezigenda akutemula linga mbale wepa aje nisikini olekufu nomala olinye mbale nze washa mbadde yo nyondo 10 ezigenda okutemula bana bisimba mwesi mwinuka mwena mujuru nakulu tugenda ayita ku marediyo oyo omusajja yaso omwana waffe tugenda ateekawo ebirango ebyomwelere tuteke ebirango aliye nesikina atuuke mbale tumute ogenda kufa walinnya wabi bano bampitewo mu masaba tuli bamasaba mwana tuli bamasaba fa babazaala fabakojja bambwe oba obadde tokimanyi fabakojja babaganda toyatawana ettaka wano bamasaba don't look back, let's support ours. Omwana oyo yazzikiddwa lunaku lwaggulo naye nga ye omukramanyiddwa nga Alien Skin yabaddeko live era nga yavuddeyo n'ayogera ebintu bingi mwe mulina okulamira abafangoni abamugoberera. Yes, byengenda okuba nga ate mbasiuza oyinza okuba nti tonnabiwulirako so nga atowunda oyinza oba wawuliddeko bitundutundu ngenda kuba nga nkutuusaako video namba okuviira ddala bwe yatandikidde paka we yakomye ng'ataddemu obulumi mu mutima bwawulira ku nsonga ezigenda maaso okuba nga ate zitambula. Webale kwekomera ku peje ate komera mpera asigale nga bankomedde mweraba. Nikirawo kuba bafaani baffe muyimbe nikirawo okubafaani bange na video endala zindabye mwe ama naddala kino kiki nkotakitingako ku bafandi tuli ku ground eri tebabimanya abantu berimbise nti balwana byandongo abantu bali mu kufa gwe otuuka okuba omuntu ng'ali ku boda n'omukuba bati n'avaako n'agwa eyo beekyali ndongo segera abalabe bange mubamanyi era bagenda kwejjayo eno kesi gyebaga no si mu kunoonyezebwa nze wendi naye no kesi batadde nnyo ku intaneti n'abalina obujulizi bayimbi okujjako singa ddeyo mubazi n'agamba nti n'abalina obujulizi bayimbi onfuna nze ne baboyi bange tuli mu level y'abavubuka bonna abafuna akasente mu gavumenti nga mwekuŋŋaanyiza fango nino okusinga ebibiina byonna ebigenda mu kulembeza ofuna sente ne kati ffe tufubye nnyo okwekulaakulanya nga tetuweereddwa sente kitegeeza enkulaakulana ensi si gye yagala zina akantu ke nabakoze jjo ne ŋŋamba kati ndiwo enaaleemu ate ekyo kyabalumye nnyo ate tebanyumiddwa negwe sooka obuuzeyo omuntu omu amakimenko oyo gumuteeka kalayini ako mwali mumuwadde ku ssente zammwe sente ndo sizaagala negwe omuntu watuuka otuuka kweyo levo nga bakikoze baneno bamamundu bano kuba badde n'amamundu mu motoka kiba kitegeeza pulogulamu eno nnene akuba dogo wange wanino ne bikwata video ne bakituweereza ne bapostinga nomanyi bwe bamanyiddwa ne bali mu kunoonyereza evidence mbo waliwo omuntu yafiiridde mulago ate nga bu video babukwatidde wuwe efo ky'omutula mu ddwaliro banoonya kimenke kyokka video zibalimu bobenya bakuba abantu abo tebananoonyereza tulwanagana naki ate kati wali kulwanagana nze nakebera emirimu mingi nnyo ngamba ngenyina okusindika amayo ngamba kambere mu ndongo njagisobola nga mmanyi munnange bya happiness namwe mwine ebyakyomooze naye byaffe birala kino kisusse kino kisusse era nyinza okubulamu
mukubera safe naye embeera nentukangako togunsaliranga kwawe netuusiza nzeka sinansonga laki mbamenya mbanziza emisango nga nze we netuusiza sina nsonga lwaki ate embeera kuli mino nga ne bali abayomba nange bayomba olwakuba netuusiza wano fango ni soja we nawooli tufunanga obudde omusalira omusango yadde okuteekamu emboozi yonna abatatwagala bo weebali balina families bantu bangi tebatwagala ko batatwagala balina bapatanazi naye gwe fitwaleeta mazima mu industry mbeera live buli kaseera bamala oyimba mbeera ka live nenzira ewaka ne wabawo ka live akankwatiddwa nga ntuuse ewaka balime kumpayiriza nti mukubo kuba awo makati awo reality tekuli edit naye ekyo kyonna ekintuukako muteeka ngawo embeera omulala musobodde enkambwe ennyo eya justice kyonna kyonna ekintuukangako abale bange mubamanyi mubalaba kye bantuusangako mukikubisangamu ali basobodde Shagera wagotomanyi sifia atovuo tutyanga mulabewo ne wabanga muto mufuna ate totanga kibenga tunachike ne nyandusu kino ekintu kino nkirindidde ebbanga era nakyetegekera dda sina mu likodi yonna sina mu criminal record mu kaliya yange ojala baba imbi nga begase bonna ade befola boyi bafe nenga siba boyi bafe industry enkadde against industry empya tuwadagana tisagala kusiga buchayi mu bantu tisagala kusiga buchayi mu bantu bwe babanga abaje wange nabali ekiwani nje nabala nnyo ningamba temulwanagana muntu yenna nga kyesaagala kubeera na bbanja ebyokulwanalwanamu bya vibe nga nesente zitulimefuna nze mwe mulabe wange bwavu era nfubanyi bameni bange obajjamu embeerere ya adweya ate mbateekemu eno embeera y'okunoonya sente omulabe waffe bwavu omulabe waffe ali invisible si muntu kuba ne bulwanagana n'omuntu togenda mukwata ate muki togenda mukwata mu nsawo gurupu zibeerawo abolaba balwanisa gurupu nofango nina ekigurupu be batemu abagala okunzita kyova balina be bapointinga muno gwe batya yatusibyeko oyo kimenke sinti no be babogera nga bakulimino ali ni wejjeeko eggaali eggaali ekuumanzi kyogamba nze nfuna nnyo sente nyingi tino kambe n'abantu baba na 2 oba 3 bwe ketufunye tugaba nako gamanzi nange sinabye nkozesa sente notuuka nogamba percentage bwekiti bati abo nze singa nafadda kati nze bansindikako bandiganga nakakubona imbolwaso kawo mbozi enkola utonka nyimba nga 3 wanga sinama nakuba sityadenje tandikira entalo z'endongo nakuba namanya nti business jenze mbwetu mbagamba bituufu sifunanga kusanyuka kyanga ntandika kuyimba kati bobola bifana byange bikadde ate eddako nali muneno singa kati empale tezikyantuuka kyokka abambi bannanga abalaba akuba yiti mu myezi 3 abamunene nga taddeko n'amatama gwebuuze lwaki nze sigejja mwana sina muntu gwenzijonkera nasalawo nembeera eddaala upcoming jangu ovume nga bw'oyagala kasitoba nga kikwongerako sirwakuba nti sinoomani na famire yange nabannazaala nabaddoogo bali ku tiktok nemanya nti nno
business inakina mazita ganchima ate mukirangulina jinkoneko nakino kisuse kino kisuse kati nze nakubibwa amayinja iganga nagenda ali ku mukolo gwe nalemu abankuba amayinja nga bate bakisinde choke yambuking ogenda okuyimba ko ogwo omukolo ate gwe nalaba nga anonye Chameleon ku ssaawe nga mugamba the lion is back kitegeze no bali bazenze enfiire eri ngeno waligo mfuna ate bwe natuuka ogenda mu ddwaliro nze nagenda Nairobi kubanga nagenda Nairobi nga nze kimanyi nti nno mmiri kwesa amanyiyo tasobola tumayo olwali okulinya yalinyirawo gomanye kyali e Kenya stand tachatuma tuvabo yalinya bwati nadda e Uganda nalinya nakoma onema kati binebizemu birala nze nelinya nenkoma osali wakudda kona gane baga buli munganda abanenga tonganya bino wanalagana na bomba manyi ekituka ko tena kyonna anaba asobodde ofunalo tukutadde mulekerawo kuba bafaani baffe muyimbe mulekerawo okubafaani bange na vidiyo endala zindabyemwe ama naddala kino kiki nkottakitingako ku bafande ffe tuli ku ground eri tebabimanya naye kuno ku intaneti kwebiri gwe tomanyi kikigenda kutuukawo nkyaliwo nekijja kuyambako okulaba ku saidi entuufu nze nkyaliwo nnyo sigenda kukirizibwa kukwatibwa twensere kulimino ate sigenda kwekweka naye posti gyenateekayo enaku ebbiri lwaki mukuggwako ate laga ffe tunoonyezebwa kyoba posti yange temwagirabye munoonyereza kunze ya posti nze ngaye ne video zirimu abantu oba mwagana ffe tusiwuke empisa ate twandike kwetema mulooze tuli muganga wo siri muganga wo eno ganga yange yina bino bandi yange kuru fango ni kuru ya mbali kainwanagana nti ate ne nabatalina n'omuntu talina luyimba gonoonyo tolimba n'ensuuluulu badenga batuma ngamba no omuntu ajja kwejjayo eyefuna ntinda swagimanya afunya connection easy abo ngabya abanene okay paka natuka tulaba abanene bamwe baliwa tukwataganya tugenda pointing amobe tunaba pointing tukitugende n'ekyo enako ebbiri zaweddeko ripoti nafuluma ate ripoti eyo nze njikola abafaani bange abo batulugunyizibwa kuba nze tebasobola kuntuukako kunsiika naye ate waliwo abatambula bokka kusanga otya ne fulaaga egyo emirembe gye twaleeta zinagako okubeera neutral siriwe nalemu siriwe opposition opposition ne banumba bonga balagira ali nebikola byokola bira nenga go obera otya sefu ku level je ndiko kati kwasinyigirizibwa nti ne kyamazima ngabo nali mu 2017 bili abiri nti bwenkyali then olaba ntuso okwata nga sinatuuka nnyo kwate kuba yuti banaffe kati goma obuzibwe emisango wemba nkwatiriddawe mulabanga bakulimino gwenja mufune ku batabani banga mbabuze wama alini abakozesa ki ngati muna tuwairiza singa mumpane kasente kubanga bavubuka abali mu size yange baweebwayo nate mumpadde na kasente ngamba no kimala nzinja kuba embali akati ni kamala ngaba connection andabidde ku mulala ngenda afuna mwakati akasomoza ndafunamu akadde akasomoza buli kimwe ekiri ku nsi kikolebwa muntu
bwembanga mulabanga dogo namuse ku level yange nga nakatayo omu katonda nansonyiwa ekyo nesigamba gwe ngamba ono fangu ni soja anyigirizibwa olaba afaani bange banyigirizibwa nosanga faani nga ina sad story this was ama endongo terifeya tabo ibafa bali mu ndongo mugendeyo maaso n'embali nenafuna muka break nabali kinali ne wadde ngenze Nairobi nete mu mbere mu byange ate ne bwenjita omusajja omuyangambye kimenge okimanyi nti nno oli mu kifo kyabo li muyimbi kati gomanyi oba ogenda kubeera ota mu kifo byabwe mu kifo ky'abantu gumayo kubeera mu kifo ky'abantu nga miliyoni galutandika endongo gugwa guvugirako ekipiira eyakubako embali natatuuka wooli alabira dda nga akyalinayo second chance nengumiikiriza nengamba no tugenda kwana na mundu yimba nga tuyimba kino kisusse bameeni kino kisusse era balese Sosonkole kyessasi bahadogade honesty gamba mwana ambuuza obaoyingira mu fangoni nti ye twale Sosonkole kino kutasukka leero kiriko enamba 8101 kati poliisi bemanya mbi Sosonkole baako libaako enamba etandikirawo obujulizi obusooka bwebwo 8101 eno wansi waliwo budashi bubiri nga 101 namba muzira badumira siraba 8101 tufiwa kubeera open nammwe okwatagana bulungi tulina obutamenya amateeka n'amateeka ku ssente nange mbamenya amateeka nange nsobola sagadde kwegulumiza neneesala enkulagana n'okusoma saasoma sivimbye mbeera mbipiki byange bimotoka bikadde era mu bigalagigalaji oyambala ebinu byange kulaga nti nno obulamu buli simple kati ate obwo butinitini munnange babuluma ebiniga tegeera 8101 zinamba eziri Kasonkole kanakesasiki babadde baleese leero bateeke wange bajje bagambe nti omwami oyo abamu baba mubanje mundu awe tutusame bekyali ndongo ngenda umulamu ngenda kusirikamu nzo bere eyo njafuna byenkola nyiza okufuna akagalaji kangaawo nenga temumbalanga mwimbi wagwanga kati kirungi bena banzemba fani bamujja kujja mu gulobo kona kenda banzizemu ndowooza mujja muwetaaga embali eno kasooke tugirekemu abasajja bakubemu nimbe batugireseera nene wabaawo ekituuseewo ekyamaanyi nze ndi mujaasi amaziga gabe matono naye nga kwokuvaawo kwange kwalibaawo okunyolwa esemu ku vibe yaddala buli mugi yali yagadde etalimu editi ekiraga ne bwe tulikola kitebalisiima olaba n'omuntu atali muyimbi akunooma mani yenze kyakuba embali amaanyi ne ganzukkako ntuuka ne bunako n'ensuubula ne ngamba bannange endongo kangi tekisobola kuba nti nno endongo eweddeyo bwejje nayo nga waggulu bizibu ate nga siyo nali njaga nze najjanjaga capital milioni 8 era abafaani bawoza ate okwagala mpaka kuwulira Bobi buno bwe Bobi bwe mpulidde bameeni mundeke abasobodde okuyitayo emmanju ndi bayimbira mpola mu nkukutu wakiri nadda online shows siddamu okugenda ku stage ate pozi
Kasukenzeko mbulamba